Omulungi atulaba nkwaniza nnyo nate mukadde kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Newankubadde nga akasana kaaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. We ziweeredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Waliwo ebitundu by'eggwanga ebyafunyeyo ku nkuba omuli Entebbe eyawezezza millimeters 5.6, Mbarara millimeters 4.6, so nga teyo mu Kabaale zaweze millimeters 2.8. Akasana ke tulina mu ggwanga lyaffe kavudde ku kinuunampewo asimbye mu bukiikaddyo bwa ssemazinga wa Africa oba giyite cyclone nga esika empewo ezo zaali badde zijja mu ggwanga lyaffe ne kireeterawo akasana okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubira ebitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale okwokwasa n'ebitundu ebyo ebimu ebiri mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe okubeerayo n'oluwandagirize olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana keera okwaka nga bikakubaakubamu. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala akasana kajja kwememula. Lyo ebbogumu erya waggulu tulisuubira okutuukira ddala ku degrees 35 mu kitundu ekyo eky'ekkotiro era ng'ogunaayako eyo gunaazuukusa ne kawekwa eggangu ate olwo yo mu Kampala tusuubira ebbogumu okutuuka ku degrees 29 olwo mu nsozi ez'e Kabaale ebbogumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 22. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde. Nze Lubega Micheal.